baabo bafiisa abakyala baabwe yafadda. Nze omwami yankwanako n'afiisa omukyala. Soko lumpe. Lumpe. Nti yafadda. Omwami yankwanako bino bye tubeera mu mirimu nga mukola. Nga kale sijja gamba mbu yali mukulu nnyo myaka nga 4. Nankwana naye ng'olumu bamukubira amasimu olaba gajjako yeebuzaabuza akola naye nga ogwetokiriikinga ndi good investigator era njaga nnyo okumanya tuli bameka ki ekiriwo yadde kindeetedde nnyo ebizibu mu bulamu naye kinyambi awolwe namukubira essimu neyeebuzaabuza najjako wiiki ezisooka ekiro mbikola nnyo ng'omwami ankwanye nga kubanyaga ag'ekiro nza n'otakubira misana njagala kumanya naye omukyala yankubira essimu I don't know how she got my number naŋŋamba nze gundi ne gundi ndi mukyala wo noono bambimbira ku mwami wange yambuuza lwaki okubira nnyo omwami wange ekiro omuyita otya ne mubuuza mwami ki namuŋŋamba nga mumanyi namugamba simumanyi nagamba lwaki nze nakikola ku looli nambuuza omumanyi koze simumanyi bwogerako simumanyi nangamba ende namba nti gyenkubyeko nemugamba oza tokubye rongo namba kati ng'olwedde nze ntegedde kyenjagala ono mwejjeko oli mukyala mufumbo lwaki mba muyingirira bambi tomanyi omusajja yali yagamba atya si mufumbo ngamba omukyala yafa tuli ku climax nawagamba ku climax osobola okusanga everything. Yes, otuka climax waliwo ebimuli seated here with a flower kakuyeka jamu naye nga tuli ku climax Makindye we're shooting like these days which obulaba nti our background yakyuka ndine Nana Ovi muwala muyimbi tuli ku That Truth Media tuli kwotulabira saawa eno wotulabira Nana Ovi muwala muyimbi muwala akagobamu omanyi kyayita okagobamu like hustling, I'm trying. Yes, you hustle, akagobamu muwala musamya. Samyas are beautiful. Omulabye omusamya? Wetutyo. Oli musamya? Musamya. Nga bw'ofaanana buli kimu ekiri? Ekiriwo ekirala kyokka. Anti oŋŋambye abasamya balungi nogamba mwewe mutyo. Wetutyo. Kati gwe tonda abakyagamba tonda. Kyogamba? Anyway, okay. Ndine Nana Ovi oba nkulekewo introducing bambi. Yes, nga wabagambye. Weyanjule mu lusamya. Yogera ng'oyogera lusamya. Okay, yogera lusamya by the way. First of all, I said my name in lusamya. Say do your introduction mu lusamya. Okay. Erita lyange nise Ajambo Gloria. Okay. Aka Nana Ovi Music. Ndi muhana musamya atule Busia. That's what I should say. Muva Busia. Tuva Busia. Eyo mukulu yakubyeyo laale n'alyoka ensi yonna neegira neefa. Kyagulanyi kyeyakoze Busia. Yemmwe mwene nga mmwe mwagadde enkyukakyuka abaana b'e Busia. Saabibaddemu. Ati gwe wabadde eno naye baakukiikiridde abantu bo. Tebaakugambye ekyabaddeyo. Baamulumba ku woteeri. Okay. Hey, that's good. Kyokka abali eyo yonna e Busia bakufaanana. Nze nga bwe nkugambye ffe bwe tutyo. Tetwogera nnyo tuli bakwata mpola. Abasamya bwe tutyo. Mama. Kati nga bw'ondaba kuba olusamya kubya olusamya kuba olusa bagamba batya ng'omuntu omugamba yogera loma they say loma loma lusamya. Yes, bigambo byammwe nga bya kugezaako ng'omuntu amanyira abantu. No. Loma yogera. Okay, loma. Yeah. So that's my that's how I introduced myself. Ajambo Gloria aka Nana Ovi. Ndi muyimbi. I'm also a writer. Ekyala musical gw'omuwandiikira. Music wange obimba bonna obuliyo ku my TikTok. Nze yabuwandiise. Toyina YouTube? There is my YouTube out. Akulembezanga nnyo YouTube, TikTok just kwerabisizaayo naye akakodyo akatuufu kabeera ku YouTube. YouTube channel yange era still Nana Ovi official. Ne TikTok era baagala okola gundi Nana Ovi Music. Siri mufumbo. Do you have a boyfriend? Nina. Nina. Do I know even? Kati do you have a boyfriend?
gwe nina anosoka jaga yagambe mulina oyinza okugambirawo kumbe werimu wekka ebyaddala soka gwe nina anosoka banagamba abanange mulina tell me Nana Ovie Ajambo omusajja yabeera Ojambo Daddy Andre Musamya ye Ojambo kati gwe Ajambo oh yes what's so interesting with Samyas? We are just human beings like other people. No. We just a tribe like every tribe oyinza ogamba nti no kino kyekiri interesting ku bo. Like they say Baganda welcoming, they have a botulismus body and whatever. Ne bagamba abasoga ebyabwe sijja byogera bayinza onyiga. Ne bagamba abatoolo nabo they are a little bit lazy. Ne bagamba so what's so unique? Era nga omanyi nti ebirungi tebitera kulabika tebisangibwa. Kati olaba nze obadde obonsubira ngwawa so ekyakabi ekiri ku ffe tuli bakabi nga bwe tulowooza but we are also welcoming and I think about being welcoming tekisinzira ku tribe or kisinzira ku muntu nature y'omuntu ngoyo kubanga ne mu tribe endala mulimu abantu nga tali sojjoli oba welcoming and so just kisinzira ku muntu ekyo sijja kiteeka mu tribe. Abasamya mulina ekisa abakazi ekisa kingi nnyo mulina ekisa kingi gwe lindako mulina ekisa addala abakazi ekisa otegeeza ki? No ekisa otegeeza ki? Olina ngeri gy'owewuunyiza ennyo otegeeza ki ekisa? Kale tukiralisha ngambe mulina ekisa. But we are good people by the way. The way you're singing, we are good people. We are also welcoming. We are really just omuntu abeera mulungi according omutwala. Yes. Oli mu music here, how are you doing some of the other things? Ndi mu music, nkola music. Naye nyine ebirala byenkola of course ng'omwana omuwala. Kati music oba tunabatandikamu. Kyotegeeza ng'omwana omuwala. Ennaku zino ekigambo ekyo kyayonooneka ng'omwana omuwala. Anti nze nkulembeza nnyo girl child because I'm a girl. Anti kyayonooneka nze ng'omwana omuwala. Omanyi abaana bawala be bakola ennaku zino? Bakola ki? Bali ku market. Bati anti nze sibimanyi. Beekola delivery. Ojja kyogera wali omuntu ogambe ng'omwana omuwala akugambire wooli wa mmeka. Anti kubulira mazima. Anti yes, anti abaana ennaku zino be bakola bingi. Okay, I didn't know about that. Okimanyi TikTok exposes nnyo abaana bawala ebintu bye bakola. Dakika bbiri okimanyi buli lunaku wabeerawo ab'emikwano abeefunidde ku TikTok ne bawukanira ku TikTok ate ne beevumira ku TikTok buli omu n'ayogera munne byabadde akola ku TikTok okitegeera nga oli bw'ayogera munne byabadde akola otya n'ogamba ekigala kyegamba oli nalyo kagamba bakugula chipuli obeera n'abasajja bwe bati so bw'oyogera that statement abantu ekisooka bajja kuti bagamba Okay, maybe chogedde bubi. I have a certain company I work with. So sigenda je exposing because tenants asola ko za kalango. Yeah, but ndi mwana omwala okunganyo chikozesa. Like amosa just a girl agezako okufinding obulamu bwe. Kera kumacha haso. Okagobamu. Nenkagobamu nengenda nenkola. Yeah, I just work under certain company. So akujogera ko right now. Jasagalo gerinyala yekola biki? Ekola mwenge bichebyo, yeah. Oh, it's a lot okay. of things. It's a marketing, yeah. Okay, so, okay. Nchitegedde. Nchitwala in the line of Ushers, something like that. Byonna mbibeeramu. Okay. Nesibeera nnyo mu kya Usher. Ezimu I'm like a brand promoter. Anti-brand promoter, of course, later mubeerawo ng'abawala omwenge guno. Exactly. So mubeera muli mu department ya Ushers. Yaba Ushers. So omutewunya ku makya obanga okedde n'osanga mu bbaala. Nga walabye akawala akalungi eno kali birala. N'osanga mu bbaala. Nolowooza oba kazze kwetega oba kola kino. I'm working, I'm getting money. So amabaala gasinga ogabaddemu? Kati go promoting omwenge. No, kati to me when naviridde ku ssomero kati wasoma omwala omulungi nga nze abalungi be bakyasiza obutagala kusoma abawala abalungi mukyaganya okusoma mubuuka n'obulenzi tebadde jja Nana Ovie nsala wasoma n'okomawa ebyo byange but nasoma bambi nasoma sinyafu wajibuuka nasoma ate nkyasoma sinyafu wajibuuka wajimala nagivaako n'ensoma sinya 6 wagisoma kati nake nkugamba sigwantuzano ku interview ku graduation nja kuyita naye nga nkyasoma graduation ngompita mu kitiiki mu kitiiki
mukwano gwange. Okay. Nga mukwano gwange. So Nizo tuukawo ne bampa oluwombo. I think oluwombo buli omu asobola. Nga nvudde eri nga simanyi. Era buli omu asobola. Ogenda okulaba nga oluwombo olwo bagambye ogenda ddulira wali mu ddiiro abalala kabasigale mu kidaala ku graduation yo. Abaana babikolanga ng'agenza okumala nga wakaba mubanja omusajja. Mwana waffe maliriza okusoma naye kiki. Kati kubisambula akafaananyi ngoze ne bakuwa oluwombo. How do you feel? Nga balumpaddeawo nga balesimanyi. Bagamba nsooka kutoolako byange. Ebiriwo. Sagala twala kyesitawuliriza. Njala testingamu nnyo. Olaba ebwonoonese. Ate ne mala emwayiriza abaana abawala. Bagamba oluwombo mulumpadde naye mmala keberamu nnyo. Okay. So, tosobola kukyewunya n'okera ku makya n'osanga obanga ndi mu bbaala mu working, I'm doing that. Oba kati nze omulimu gwange also I not only do that of bars and sort of, I'm also kind of a materializer. Mpita mu different supermarkets, n'okebera ku expiry dates, they need more supplies. Egyo gyonna mirimu. I work for them. Wetusanga ebintu ebimu ebiri expired nga byalemereddwa muba bunafu bwammwe. Ate kati awo tebuba bunafu bwange, baba bunafu akolamu munda. But you're supposed to rotate around okulaba ati ebintu biri okay. Okay, kale ngambe fena kitutwaliramu. Kiba nnyo kusaidia. Naye ate kati oli akoleramu ddala anoba nga akitunulako kuba nze nyinza oba nga sikolamu emu nga mpita muki so kati gwakolamu if you find it you let me know nange nentwala ki gundi ku company nti banaye kino oba kino kiweddeyo kino bakyetaaga. Yeah, so we do branches or tubeerako ku branches, we do other parties, weddings, ebintu ebiri different things. But ebona mubikola ku brands ze mulimu ze mukoleramu. Brands doba okolera. Kale kitegeeza nenkera ku makya, let me say Belea. Ne mbagamba nti bannange njagala like 200 bottles. Bakuba baleetako nabagamba mu. Kisinziira 200 bottles eyo ogenda gikozesa ki. Do you know like having a party you would need some people to be there. It means you're going to ogenda kitugamba and you will pay for that. Ate nga baguzeeko because they are going to work, so byonna bo bisasulira mu nga package bagikuwa package wamu ne bagamba kugirako abawala ba ovi. It's not a must kugirako abawala naye bawetaza abakozi, of course nga it's our brand ng'ate otuguzeeko bulungi and you need some people abalina more knowledge about it. Definitely they will tell us. Of course manjagaliako bawala, mukazi waba yabukiza ajja kuwagaliako abalenzi. Ekyo kive nako. So kati kyekyo. Okay. So kati byosoma biri in line of emirimu gy'oli mukuyiriba kati. Ebyabunamawulire still oli mu marketing. Ndi mu marketing right now nti nafuna mulimo naye nga nze nsoma birala. Omanyi ensi ekyuse. Netunulawa. Soko lireke n'ensimu naye tetambulanga we mugira. Kati etambula eddawa. Kati kansoke nkambeko abantu. Nze nkola n'abaana basoma lo. Nga bakati batunda nga bali mu birala. Okimanyi nti kati baana bangi nnyo abasomi. Tuddeko ne mwano mu kyaffe kitambula mu Uganda. Abaana basomye but they are jobless. Ngenda kugamba amazima ffe tukoleyo mu supermarkets like oyitayo. Omwana alina degree mu business administration yasoma biki. Omwana ali afuna mitwalo 34 instead of sitting home kyeyasomera teyakifuna. Mu masakerera buliwo obugenzeko enfuufu. We n'abantu kangeze bantikidde nti nsomebwa mu mawulire oba biki. Nechigaana sijja kutulaka because kiri sikifunye. I'm going to look for something else. Ate kati tuli mu mugundi ng'omwana oba asomye ebirala omusanga ne boutique oba mukama wamu ekisa n'afuna ki n'afuna gundi n'afuna akasente n'agulawo ekintu kiri n'akireka mubufunze mukama wakuweredde omukisa n'akuteekako favor. Yes, otherwise nandisomye music engeri gye njagala music naye tekibadde bwe kityo. Yes. Kati music omugyamu otya lwaki avubuka gwanga bbi nnyo bali tekimanyi ekyo bali tekimanyi avubuka gwanga bbi okutegeera n'okumanya byombi tebabimanyi. Bamanyi bategeera nnyo ate bamanyi. Kakati nze badde mbuuza. You said you do music. Lwaki
lwaki tokera ku makya n'ogamba right now music is your nga gwe mulimu gwo kuba tulina abantu abantu betumanyi mu bulamu nga music gwe mulimu gwabwe. Kati kanzireko ne ku ekyo kyenkugambye nti ebintu tebiringa yetubiraba. Music oyo yekka okimanyi yeetaaga okuteekamu. Tojja kuteekamu nga tolina wojje. Kati tegeeza saalekerawo okukola osobola okuba nga nteekawo. Music yeetaaga abantu abali real nga baddala abakwagala kuno. Nga tetunatuuka mu bawagizi kuba omuwagizi afuna ky'omuwadde. Naye ngamba wano mu kukola nti kabe producer byetaaga akwagaliza ng'akwagala si mbu aba alina okukwagala naye byetaaga akuwadde obudde kabe nsaako nti okyuzinza abantu b'okola nabo byetaaga biri nga by'amazima whereby it's not easy mu music ennaku zino kisaana kubanga nange nina benkozeeko nabaawe mabega ne bitagenda bulungi estegedde nina ne bitagenda bulungi sagala kwogera bingi binanvumya naye nga kyenjogamba si byangu byetaaga omuntu akwagadde ebyaddala byetaaga akasente byetaaga connections kati wodda kufe bahasola oli mukola okwoyo olina okwebaka ate biki mufuuze byetaaga omutasa okuyirawo kw'omubiri nga naawe okweyirawo whereby these days it's not easy buli omu alina ebigendererwa bye bulamu bwomuntu. Okay, so you've tried okolako n'abantu nekigaana? Yeah. Nga anti ebiseera ebisinga kiyinza okuba nga kyagana on your side nga gwe buzibu. Manyi mugera n'ebitone byammwe n'olowooza mbu you are a star musigadde tolina kye muŋŋamba okitegeera oli akutwala this direction ogamba tolina ky'oŋŋamba eyo saagala oba kugamba kukola kino ogamba oyo bigamba ninze wano. Kati back to the point. Sijaga mambu nkozeko n'omuntu nti oba mbu manager oba tize sifulangako manager yenna mu bulamu bwange. Obadde okola nabaki? Kola byange naye just ngamba kati ngawo saka byogera naye ojja kwesiga omuntu baza sifulangako ti manager mbadde nali nina feeling nti ngenda kuyiribanga nze mukama abampadde ekisa kiteekeeyo maybe I will get people I work with nteekamu. Management ekusanga along the way. Yeah. Nti sinze muntu akera ku mashamba banange kanoonye manager nali njagala just working hard ng'omuntu on the way maybe omuntu asobola banagamba omwana nasobola obikola let's start something naye kati just ku bantu bofuna nti toliiwo omuwadde sente sasula oba ba TikTok sasula gundi ate yali n'ebizibu bye n'azikozesa n'asooka azozesaamu alaba wezigana okudda omulundi ogutali gumu ogutali ebiri awo promotion weze ng'ekola ki omabimalamu amaanyi. Yes. Okute emitwala newediba 10 oba 5 10 nejibe meka omuntu nga mukiteza olonga bano okola olima omuntu nagamba omanyi nana tugenda yita bano bati tunonye akakadde tukole bwetu wenoyiri bakakazi katunoyiriba noyiriba nononya akasi kyokanga afeka ne ku pressure why abantu nayogedde nabo kitole ki ala ni lesimiono yedere ogenda omuwa ogenda kudamu okubanga mye takwata olumune wakwata nokwata ono tanakola ono biki ono obamanyi onaaba inbox ga you don't do that ekigenda nkikuwako nga toli muntu wa ntalo tosobola kunonooza by'otamanyi n'okima amazzi. Okay. So that's how ezo challenges mweziri mu ndongo. Okay, nkutegeera. Oh, so sorry. So ekya music n'ogamba kukikwata empola ebyaddala kyenaba olaba si byakwapira kuba simbu buli kyoyagala kijja mu ssaawa eyo gy'okyagalidde. But still in music you have to be aggressive n'okubanga oli mupamba nnyo okuyitawo olemerako and that's why ngambye nti however much ntaddemuko sinakowa era tekiŋŋaana kutuuka abantu ne bagamba naye nze nana ovi ndi muyimbi nenkoogerako kitegeera because nkyagala ate nkyapambana though si byangu si byangu. Like right now bw'ofuna omuntu akuteekamu music akuteekamu sente ekya music osobola okiddamu okikwatako anti kati mukama wali ate ekisanga omuntu wali akuteekamu nga kati obiraba nga yekugambye nti ndi muyiriri leero olumu tuli up country leero tuli naye ofunye omuntu akuteekamu n'agamba kati kakkana tukole era okakkana ng'agira emirimu givaako. Nze muli kyensobola okugamba nti so akulilayinga ku music yekka kati waliwo emirimu emirala gy'oba olina okuleka kati otandise okuyimba ate wuno oli eno ate
naye obaako n'obulala bw'okola ng'omuntu. Okay. So oyina ennyimba nga mmeka? Ennyimba eziri nnyingi. Ngamba eziri ku streams already wazita nga ziri released already. Zasasire ennyimba nga 7. Music olina waliyo Sing and Confused Bawa yamukola. Bawa. Waliyo temwamukola nga mutamidde. Atamira. Mbuuza bubuuza. Anti ze simanyi. Angali gwe nomulaba nko ng'akola videos ng'akawala gye kamulimu nga. Bawa. Simulaba nko ng'atamidde. Bawa omumanyi? Simulaba nko ng'atamidde. Sing and Confused. But in reality waliyo ibakula mbo. Nawandikira abantu. Olwemba lugamba ndi Sing and Confused ku mugagga n'omwavu ntwalani. Omugagga ng'omwavu akwagala nnyo naye ng'akasente tewali. Ng'ate omugagga alinamu naye nga wabimaama nnyo. Olwimba lwe nawandiika. Sing and Confused baana alukola. Waliwo lwe bayita Loving You Molex yalukola. Nnyimba gye ziri nnyingi. Kati kankubuuze gwe ku mugagga n'omwavu wandikirana gwe nga gwe in your life? Amazima nganze ngamba sente zisolving ebintu ebisinga. Teryagala kubeera bubi tubeere real. I'm just a girl. Ndi just mwana muwala bambi. Okay. Akasente. So okugenda ne love. Otwala mu sente. Love church. Kwe kwagala yoli ogambye mwavu nga akuwa time akwagala buli kaseera abeerawo buli w'omwagalira waali niwo ogamba mu kifuba mwosula biki. Kati abaana school fees munaagisasuza love. Amarwairo munagasasuza love. Agezaako apambana. Nze kale tugambe ndoza oluyimba lwali lufuuba title naye mu bufunze teri ateetaaga muntu atalina. Yadde nga n'omukwano tugwagala naye era tuba tulina okubeera obulungi. Kati ensi nawo giraba bwetambula abantu bakyagala bamalako birembe. Ayagala oteekawo. Yes. Kati awo kitegeeza omugagga ne waba alina abakazi abalala kasaba aye nga ssente azikuwa. Kati nga tuvudde ku luyimba tudde ku nze. Yeah, tuli mu real life. Si nkola yange. Nawekitegera butegeezi nkuleka. Si bintu byange. Ati kakati labayo. Already oyagala ateekamu waali. Sente azirina. Naye nga ye munange okuteekamu era tubagana sigala eri nga alina n'abalala baateekamu. Oluusi omanyi oluusi tomanyi. Nedda mpozi nga simanyi naye era we mmanyira wekikoma. That's a single yange. Onobaita olwamu bamalayo. Mukama na buli omu gwe yamutondera bakupima ku size bakupima ku mukazi wokwananza katogenza gwo obugendo wanza gwokomako. Ayi bulekerawo okulimba tuogere reality. Tuogere reality tulekerawo kubikabikako. No, what's the reality with girl child Kale? Talk on girl child. In a relationship side. Biki byemuyitamu nga gwe cause okozeeko mabaala onyuse essaawa ezigenderedde olumu onyuka ku makya naye gwe abantu tebakulowooleza abalumu abakulaba ng'okoma wewaka. Kati tuddeko ku ezo challenge. Onyuka ssaawa meeka ebiseera ebisinga? Kati sinziira okozeewa kati nkugambye twaliyo n'emikolo gye tukwata nga reception ejja kugwesa oba mukaaga byonna ebyo weebiri kati nga ffe abakola ebyo side bidiringira omwoyo kozi nga mukoze branch oba tumanyino held nga different parties nga zikeesa masibbaala house parties like parties not house parties like parties oli azoba ne birthday party nayagala muje mubeerewo ngeri mu nju ebe efuusa house party exactly kati nga abaagalawo tojagana kufuna sente ntiki kati awe tudda ku abantu ebyo tulowooleza of course kati tosobola kustopinga muntu kulowooza kyayagala kasitagwe kubanga si kyoli ekyo kye nayiga ku nsi anti yo gundi yo public repetition abantu bakulowooleza asukkamu mu basatu ng'oli bamusana bamubuuza oyo omuwala omumanyi ffe tumulaba ayingira ku makya ebiseera ebisinga kati gwe ng'omuwala yo repetition ekitiibwa kyo anti ze nkugambye nti ate awo twavaawo kale ekitiibwa teri muntu atayagala kukola ki mbeereze kutawanya ntumima kansi mbale ndazisalako empewo olaba like kyenkugambye teri muntu atayagala kuweebwa kitiibwa obwati naye ate it's just and tona kikomandi nga kifuna kati back to the point gy'ombuuziza
at the end of the day ndikola mulimu tonsanga nga ku stay mtu wantu banti nerezo banejira chobaji I'm doing my work. Ate ensawo yavaawe y'okulowoleza omuntu nti n'abasawo bakola ekiro. Come on, n'abasawo bakola ekiro. Bomanyi omusawo? Kazini wange musawo, mukulu wange like musawo benkuze nabo. They are like two. Basawo. Olumu badda ku makya. Nange olumu nenzira ku makya. Tumanyi buli omu mulimo gwakola so tosobola kulowoleza. Anti kati gwe boba ku basawo. But gwe omulimu gw'okola guli a little bit different. Kati olaba okola mu mabaala ne gakeesa n'ogenda ku zi reception ezimu ne muvaayo essaawa nga 8 ogw'ekiro n'ogenda mu zi house party oli ategese ennyumba party ye mu nnyumba mu zi house party mulimu ebikemo bingi mulimu abasajja abalina ssente mulimu abasajja abatalina mulimu naddala ku bitonde bimu mulimu abasajja abatalina mpisa mulimu like kati when it comes to my side the parties zombadde sinazigenda ntera kola activations zi supermarkets nenkola bars nenkola branches olumu nenkola country and yeah back to the point nenkola bars but tekitegeeza mbwe mbangenza okukola bangenze buli musajja ngambako mugambe nti banango baton eri omwana bane mulekera kuloza abana bale ebintu ebikyamu baton eri gwe omuntu gwe bakwanye bagwe bagambyeko kwasi buli muntu angambyeko nti nagamba yes ate nange ndi muntu nina omusayinsi okwegomba negamba oli omuntu mwagadde nemugamba yes naye bayemba it's not a must tuli bantu tutambule mu bulamu bw'abantu nga tetujajinga oba what si buli agambako nti akwagala tomanyi bigendererwa nange nsoberano naawe tomanyi bigendererwa byange so that's why nze sijajinga nze mbirina mu mutwe bigendererwa byo ebyange biriwa obyagala mbigambe ngamba nedda nsi kirungi muntu mugamba bigendererwa byo I don't think it's good okujajinga it's not good abayimbi bakola ekiro lwaki oba omujajinga nga yagenze kuyimba agenda kudda waka n'omwana akola mu bbaala si buli muwala akola mu bbaala nsi mubi mulimu abagenzi okukola okuyiya sente ng'owulira otya ng'akawala kali awo katubidde kana kyekakola kati kankubuza ekibuzo ng'omusajja nga bukimu asaba gwe zambiiri gwe house rent gwe erere gwe ate kati oli omanyi omuwala muyina wange oyo omanyi omuyina ngamba buli kimu ekiteka mukazi wange kitegeeza buli kimu atunulidde oyo abawuwo buli kimu aba kijja ku gwe kati olaba omukazi nga yes akola naye ng'omulimu gw'omanyi gwakola tegumuteekamu nnyo naye notuuka nikoko olaba ebintu tunogaa naye mukazi omu sente zinaazijjawo ezikola otandika okwebuuza otegedde akola singa ntudde naye ng'okimanyi omulimu gwakola labayo singa ntudde waka nensasula rent ng'okimanyi nsigala waka nenkola embirivu enjagala nga nsigala waka nenkola buli kimu n'osanga n'emmere nga nafundye sirina kyentusaba ndi waka wojja okubeeramu ne kali naye okimanyi mukazi waako era n'agenda n'akola wali ebintu byasobola okwetuusaako nze era saagamba muntu mbwagala n'omukyalo okukola waayi kati wabukyanga booda ekukubye tokyalina bigere kale olira endowooza yammwe yaboda ebibembese ebyo kasoko olire tube mu reality otambudde wali omwami gundi emukubye n'afa olina omwana ng'osigalawo nti omwami yali ampa temulowooza ku leero lwokka ate enkya omwana oyo anaaba atya bwe bulamu naye ate era oba olina gundi ng'oyagala mukyala wo aleme kkola nakyo kirungi oba osobola omuwa buli kimu kubeera wanaasigala omuganda okola nga tobimuwa era munanga ajja binoonya kati kyekimu so omukazi ovayo n'agenda n'akola n'abayimbi we bali abamabaala we bali n'ab'obutale no babakwana ate no bendera ddala lwakuba nti bo beekwekereza babakwana mu malwaliro abantu beekwana mu masebera n'okwana omulwadde kyogamba tosobola agenda dokita n'akwagala yesi muntu profession abagisudde yes tosobola kwana mulwadde leka ntuddeko mu mazima nga tuvudde mu bya professional n'okwekwekekereza tuli bantu omuntu asobola okujjanjaba n'akujjanja bulungi nowawona si kibi okusanga outside n'akukwana mubiwulidde bino ebintu looya yankolako nankwana guna bibaawo tudde ku bulamu bw'omuntu buli mwana ekinyumira amaaso ge ate kati bwejjukira mwe muli mu nsi y'amasanyu bwe byo byokola nsi y'amasanyu
kati gwe just ekisajja kigana kizikuba wali enguzi ekiri enguzi ekizireeta n'ogamba kiyinaazi anti kati olaba we nkugambira nti buli omu agenda wawulirira emirembe goza kale kanko example mu bbalo omwo mubamu abawala bameka bangi goza bakyabaza eri gwe oba omulabikidde obulungi kati mba nkugamba nti kaba doctor kanko example nti musawo goza akola ku bantu bameka lwaki aba akwanye tuli bantu ya human beings nga tetujajinga nti mubaki n'abayimbi bangi mu nsi okitegeera goza lwaki oba omuntu avaayo nga mugaga oba kinagamba njagadde omuyimbi guuni njagala muwasa aba mwagadde muyimbi ki gwesinga okwagala mu Uganda tesigenda kyogera abayimbi bonna mbaagala oteeka okuba nga olinako abayimbi mbaagala kuba nkulaba olinamu kakalakita k'omuyimbi omu akaagala okulaga mbu wabakazi muyimbi ki gwesinga okwagala no njagala sibeere b'amazima saagala kulaga mbu omukazi oba ki but tuli mu nsi nga yakyuka kale gulaba guno omulimu gw'okola like okubeera mu mabaala kale mulimu gw'okukola ekiro mabaala go kale kaŋŋambe ogw'okukola ekiro naye on different occasions entertainment occasions you stay alone? I stay at home. Okyabeera waka bazadde gwo nga wakatandika okugukola soka tutandikira awo then okugira bo buliri tubalabanga omuwala waabwe ali ku risky ate man there is nothing more important than I would just say mother kubanga ndi mwana wa mama nnyo than when mom says go you go for yakukiriza it. I mean when mom says go my girl can get it in good ways. What's good ways? One, mami wange akimanyi nkera. By the way, mami wange amanyi gigi zonna zenkola. Olumba mayina okuba esimu nenzikola. Ne bagenda ola hello nana wangi. Nkya saawa emu ey'okumakya. Tulina omukolo bwe guti. Okumanya gigs z'okola naawe by'okolerayo kiri totally different. Kati biki byenkolerayo mwana? No, sigambye gwe ngamba abaana bakikola nnyo nti my mom amanyi ndi Vixen era supportinga nga ndaba ku TV ndibwa Vixen naye babazadde bamanyi nti we mutuuka eyo ebintu ebirala byemukolerayo because a lot happened kawango manzi zekemanye nze mbadde mu entertainment for a long time because gigs gondi covering biki ndabye abaana ebintu okimanyi nti omwana ave waka mu abaana bawala ngade enyambala jalaze ndala n'atuuka mu bbaala nga enyambala totally eri different nga tisinga maama we alaba ku kifaananyi ekyo ng'omwana we alimu oba yonayona gy'abagenzi ayinza ozirika n'agamba nedda si bwe kiri ono si ye wange mumpa owange mumuwozezzaamu ebiseera ebisinga enfunamu ya ssente naddala abaana abakola night shift sales ekyuka etya tokola wekka you have a bunch of abantu bokola nabo mulimu abawala n'abalenzi kitegedde muli bawala mwekka mwaba abawala abamu ayinza okuba nga ye ekigendererwa kye kyakukola ezo gundi omulala nga yajja mu group ng'agamba nti haje tugenda okukola singa ku leero nfunayo ampa bweziti ebyo bintu byahappen sinnakiwakana lwakuba nti nze sinnakikola sigenda wakanira bala kati omwoyo ayinza okuleetera banne abalala okutendewalira n'agamba naye nze ndi mu kwesiriwaza yes bagenda tuwe emitwalo 10 nga tunyuse naye ate olaba oli waliwo amuwadde ekyasatu wali ayongeddeko zino njagala nzebera amazima gy'oli ekisookera ddala sigenda kulimba tipu tuzifa bazituwa saagala kati nze kankubuulire tuzifuna bazituwa okitegeera omuntu omukolako bulungi n'akuwa ssente ojo kitegeera n'olaba n'oba reception somewhere just reception somewhere nga oli you're good you're welcoming you're what you know you're good omupenzi ogamba bambi this abakola ku nnyonyi ne white the same thing as here nti omuntu ojja kola oba agambe nti ninayo gundi bweti njagala ebintu webiti obikole mu bituuse bulungi akuwa akasiimo it's okay for that naye nze kyesigenda kukiri kati wali back to the point kyobuuza nti mama wange akiraba atya mama wange akimanyi nnyimba kyangambye if mom says go you go akimanyi nti wali oyimba music n'agaana ate n'agaana atya
nze n'akatandika okuyimba kati ogamba nti yagaana obabaze byakebeka ng'oyimba natandise wano eno 2023 ng'eggwako okuyimba tuli mu 2025 myaka 3 ng'eggwako tegeeza 2024 ate nga tekinafuuka nti naye nkugambye nti mbadde nsigala nkola ebintu byange nga wenyimba so kiba kizibu akimanyi oyimba akimanyi nyimba yakuwerera ewa gy'osoma kati yes okay kati ozakimba nti ndi waka naye gye singa omwana omuwala saagala buli kimu mbeere ku mami mbiiri mami yerere mami okitegeera mami sheva n'obuntu obutono mami ne kabaka ka mami wange katuuke nneme omuwaayo ebimuli kubanga mami no I have to get at least oziyiri bakufa ningamba nti nina gigi emisana n'ekiro birthday mami wange etuuse nasanyukanga maama kuba akuwadde akola kisigwe wekka I have my little siblings ne success enemo mugulira nti no situdde no okay yes okay so kati bino bya Mabaala alinakyali okke nakyo nze sina kyenkolanga mama wange takimanyiko kyenasooka okusalawo mu bulamu kubanga mukwano gwange asooka sina kyenkolanga takimanyiko ate sina kyenkolanga simusabye ka advice akimanyi bulungi ne boss wange bayiza wamumanyi wenkolera yes kubanga nze ngamye mbeera waka tegeeza neyokonaokoko ne mama wange yanzigulirawo oba kitegedde amumanyi era agenda okulangawo ku the glory nti yes enkya mulina kino nakino kyemugenda okukola n'obudresi bwange olumu mmanyi nobumwambaliramu mama wange omumanyi budresi wamubwa butya si bumpi ffe tetwambala no bayizayo ebintu bimbi kati kiringa tufunye gigi ya wedding osooka kwambala ekintu olumu twambala kyova bayiza namanyira nnyo okwambala ebintu ebiwanvu just wakuba nti olumu bintu bya no ndi just bwentyo olumu nyamanya empale empaavu bikiwe batyo oba mulina wedding kati olumu nze ne weddings bantwala nnyo mulina wedding oba mulina party eri corporate oba kinga ogenda oyambadde obuntu olula no buli kimu kinanyi naye era tojja kusanga mu bbaala nga nyambadde gomesi definitely no awo okyusaamuko n'olimulaba ku bitumbwe kati byaki okitegedde ebitumbo biraga mu gundi mu bbaala ate wano tobirabe no bbaala ekitumbo kwekiri so kati lwaki mbambika gwe kati n'abiraga ku kinaana buli woyita omuseza amalusu gamuyiika agamba kifa ddinki lye gwe okay so akuwa ebimu oli mu kunnimba tosobola kubanga totendiwalirwa muyinamu bisugar daddy ebibakwati kuba bibeeramu byebisajja ebiri mu age almost ng'ekuzaala oba nga kituufu ekuzaala naye nga birinamu ku ssente naye nga byagala abawala abali mu age zammwe 25 23 20 18 28 30 awo naye ngaekisajja kiringa mu 50 60 kati kyogamba omusajja yesimu tutalina musayi gwagala saagala no ojja butemamu obuteekeyo bampitwe naye no let's be honest mwana oyo musajja simu kati kankubuuze saazo nefuna omusajja nga wa myaka kale 45 talina mukyala nemufumbirwa mbambu ntebye sugar daddy nga nange omutima gwange gwagadde mwati obuzibu mukulembeza nnyo ssente zokka naye mwerabira nti n'abantu balina obulamu okimanyi nti nsobola okufuna omusajja nemwagala nange ngabo ampa emirembe kola byenjagala andabirira nga lwaki nesiba kuwa 25 nga nze nga naye alina love nga alina love 25 pozi ng'era alina love ng'era ajja kundabirira kitegeera nga talina nnyo naye nga love weeri ye agement wo ogenze naye omwavuka kati gwotekeddwa kubanga omusajja gweyagala ali mu myaka 3 but nonti omusajja ali mu age of your dad awe mwononekedde mulekawo ab'emyaka gyammwe ne mugenda n'ababazaala almost abala abagenda n'abajjajja sikulembeze ekyo era back to the point gwokulembeza ssente naye osobola okumwagala banange nabo bantu kati abana abavubuka bemulekawo bo baagale baki nabo banoonye bamaama baabwe waba njagadde nti azze bamba nsobola naye oli waba yagadde nti omutima gwe guzzeeko gwe njagadde nti waana mu 5 mmekana nsobola omwagala banange bantu sawa kubeera girl child oba nti nnyo n'omulala no naye nga bantu at the end of the day
muddeko ne ku bulamu bw'omuntu omuntu asobola okubeera obanga mukyala we yafa obanga tebyatambula bulungi nga naffe olumu ebitatambula bulungi najja gy'oli n'omujaji nga nti wakola gundi kategeeza nti yalemererwa muntu. Nze nabako omusajja yafuna omuwala myaka gyammwe n'afiira mu buliri bwa buwoomi. Mugenda kutta bataata b'abantu ogende kulumba okulaba nga mukwano gwe yabadde kitaawe alyoka akuteekako ogwa mmadda wanzitira taata naye nga tewamutta nga ogenderedde. Ndikaawo naye era ndabambi naba omusajja yadduka mu firigi n'ajjayo amazzi n'agayiwa mu muwala n'amubuuza akyongeredde amazzi nti bw'oyagala kundwaza sukali mbadde njabulula. Nga kyasukka nnyo anti kyenkugamba ebyo bye muliko anti era bye banoonya ebibanywa ate bo baagala bikaawa gw'oyagala bikaawa buli omu omusaayi gukolamu gw'oyagala bikaawa nawe oyagala kirungi naye mubeerako ne mukirowoozako ne mugamba nti bano abaana be tuliko batata ba mikwano gyaffe batata ba agements baffe. Okyogedde bubi nze sinagwendi no mbuuza bubuuza as girls no linagula kati gwe ngokera ku machanga you find your a fellow girl oba mukwano gwo ng'ali ku moving out with your dad nga mulimu AGM mukwano gwo tonyiiga. Sisobola kunyiiga waba mwagala kati nyiigire ki okera ku with my dad nga tata nga tali na mama wange bayawukana biki ate tata yafe nga ali single n'olumu kale tebanayawukana kuba tubalabyeko abawala nga balwana n'aba. Yeah, naye si ekyo si supporting because I'm a girl, I'm a woman, tomorrow I'm someone's wife. Definitely I will not support that. Sijja kwagala nkere ku machambere n'omwami wange twezimbe tukole biki time yange yonna gye mbali ate musange n'omulala teri mukazi akyagala era abo abagamba mbu tubeere babiri they fake they are lying. Buli omu teri atagala kubeera yekka nga bamwagala nga bamuwa bukimu yekka babalimba nze omu ku bo nange nkyagala naye waba badde single why not buli omu yeetaaga omutamu budaabudabu kati waba kale nga beekyawo nga taatawo yawukana ne maama wo beekyawo kino osanga omuwala beekyawo kategedde beekyawa ate ekyo kikuba kikulooza nti maama ye ali eri ali single kati ate taata ye mu feeling jealous no mama nga aba ali okay ne daddy abeera okay. Kati omuwala osomuyita maama ekya maama kyo sobola kuyita maama wobadde mukono gwange sikana nkuyita linnya lyo bati oba mukyala taata wange waba akwagala ng'ogenda ewaka mutudde ku dining ne taata wo mulyanga akugamba ng'omufujo ng'ogamba kale ng'ogamba nga taata wo akugamba gamba maama wo bye weetaaga ng'omugamba otya aba akugamba ebyo babikola nga bw'obeera nga muli waka gwe ne maama wo ne taata wo taata wo nagamba genda ogambe maama wo. Tubeere so honest bamanga nsala mba mumanyi ye Betty nkwagala nnyo mami mama wange mumanyi era ze taata wange wafuna step mother wange aba mukyala wa taata wange taba maama wange si yanzaala mama wange mumanyi waba nti ye Becky obanga ye Stacy njamugamba hey hello Stacy my father's wife not my mother no. Oba oyisizaamu mukyala wa taata w'amaaso? No mukyali kubiri long traditional society tufukamire no nti kati nsanga omuwala emyaka gyange mukyala wa taata wange nfukamire why should I do that? You're a girl like me no but you give my dad peace ondabirira taata wange definitely I will love you. Already kyekitibwa bakitutte era oba ino kimuwa nina okumwagala biki abeerawo taata n'omuyita n'amannya agateekeddwa omuyitibwa asa kumuyita maama bambi waba nti ye Becky oba Stacy oba Joani oba ani lyerinnya lyengenda omuyita ate lwaki mba muyita maama mama nga nzaala mumanyi kano nkaddamu ne taata wange oba akalabi oba ani maama wange nzaala mumanyi ye Betty anyanga omukazi musaani aveeyo busya mumanyi kati gwe gwoba oleese oba oyisiza mu kitabo amaaso mama era eshika monna mwagala nnyo okulimba mukyala wa taata wange si maama wange kati olwaba akuzadde mukyala wa taata anzaala mumanyi no just imagine mugenze mugo no by the way kino kyenjoga it's real life kuba twafunako incidents wano emabega ojjukira ate nga nange njogera mbiraba it's real life nga before even that instance ojijjukira y'omugundi yawasa omuwala yoli navayo naga atajja muyita maama ate not because of her by that I support her
she's right. Yeah, naddala ng'omuwala wa myaka gyange, why not? Ate njuko omuwala yali asingako gwe baleeta okufuuka mama we muto ku muwala oli. Yeah, she's very right. Oba toli mamange mbambo manyi bato bamukyala wa taata wange. Era saa kuyisa mu maaso we nkusangidde nsogamba, oh bambi Joanne, how are you? Let me see. How is your baby? Do you need anything? Or if I need something, tusobola okwogera ng'ab'emikwano. Wange olabirira taata wange. But not my mother. Ogenda zaala ababo baganda bange. Kati waba abadde mukwano gwe yakiyingiddemu n'omuyisa bwoto kati ate waba aleese ng'oli kati ate awo wabeera na mukwano gwange kibana very okay. Okategedde aba mukwano gwange. Kati nsigala nkugamba nti hey Stacy, how are you doing? Tubana bakyali okategedde. Be bawulya ba step mother nga empalana bagiguddewo n'abaana b'okumaka n'agamba bawala abaana banyooma. Because na step mother nga wagulya omulembe gule. No, be happening even right now. Olina agamba omusajja yandita mu makolo okuba abaana bala batulinga abenkana abanyooma. Omulimu kigamba okunyoma kye kitegeeza. Ati already yaba amanyooma onyoomi omuyisizaamu amaaso. Ebyo bikolebwa abantu abo abalimu endowooza eyo. That's not kunyooma. Oba omuyisizaamu amaaso. You know what respect means? Nkuzeemu bubi, nkoze eki, nkutwalanga ekintu, but here. Hi, Joanne. Hello. How are you doing? Do you need anything? How can I? Yes, we're friends. No, just imagine mulina pate waka. Abantu abakulu bazze. Ng'ojja omubuuza botera n'abatoko bagenda gamba, omuwala lulya waabuuziza nnyina. No, I'll be like, how are you doing? Actually, sina bya kufukamira ate n'oluzungu lwatuyamba by the way. Sikikwetagisa kufukamira naye ebigambo by'oba okozesezza abalala baba bagamba. Ebyo si bigambo bibi. Okusanga omuntu, hey, Joanne, how are you doing? Mu bantu nga batuddawo. Yes. Kati mami ng'oli wa myaka gyange. Naye naawe mwagala nnyo faking obulamu muleke mubeere real butambule mubeere real musange nga myaka 24 ate kati no mubeere real actually naye ajja kufiringa comfortable kubanga kati olaba kyendabye by the way nakakira obusimu lundi gubuseebiri tulala yitwali era abafame ne bagamba omwana yagana okukkiriza nti oyo maama we olwokuba benkana anti labayo mukitwala bubi mbasi kiganye kikkiriza nti mukyala wa taata wange aba maama wo but si yanzaala but yes that's still the title stands aba maama wo kale maybe aba maama wange the way it is nti mukyala wa taata naye atanzaala mumanyi lwaki mwagala okulinda ebintu kyenjogerako nange nkitegeera kati let me change it the other way let me say your mom kuba mama wo mwagala nnyo kati yaleese omuvubuka naye yawulya yamuwa emirembe wena kuzina abakyala bafuna abavubuka n'abadutedala mu nnyumba yo muyita taata omuvubuka nga yenkana nti almost katugambe almost your age yes oyo omuyita taata amwita linnya li ababba mama wange ababba mama wange era waba nti oba ye Douglas oba yani hello Douglas, how you doing? Yeah. So no mama ngamba mutwale ka juice nsoka kuleeta kudeni ninga kuteerawo yo Douglas, you're not my dad. Kati katubuze tata wo aba yatudde mu ntebe ofukamira n'omuwa. My dad? Yes. Your real dad nga yatudde mu ntebe n'omutwale juice ofukamira n'omuwa. Kisinzira tuliwa. No ngama muli waka atudde bagambye muleetere kale glass of water atudde mu sitting room. Yeah. Ofukamira n'omuwa. Kati let me say kati the same happens omulenzi yabeera bawa mama bagambye muwe a glass of water ofukamira n'omuwa. Otegedde mulenzi ba mama wange se taata wange. Nakyo ganyo kakkiriza akantu ako. Anti by that time abafuuse kyoyagala nkimanyi tutambulire ku buwangwa n'ennono bikimbikiriza abataata mu buwangwa but he's not my dad. So tosobola kufukamira n'omuwa. Why should I kneel down nga twenkana naawe? No. Anti already abafunye title esukkuluma mu kwenkana kwammwe nti aba mama bawa mama wo aba mukazi wa taata wo whatsoever nti muba mukola ki muli mu agement yemu already yo title abagitutte. Asifukamira wansi sifukamira nsinga mu buuzo era neba morning good morning. Kozo otengo banga mukuluko nnyawo naye tuli wano twogera ku kya agement. Yes, agement. I don't kneel down. Kwangu osanga n'abanga boyfriend simufukamirira ate no.
kati let me say okedde ku macha osanze gwe kigudde kugwe ng'abaana ogenze omusajja akututte naye nga mu makosa nzeemu abaana abenkana ki nange abenkana naawe gwe wandyagadde bakuyise batya? Oh my god, babere mikwano jange bafukamira biki ebyo babere mikwano jange yeah, I'm Gloria Nana whoever babere mikwano jange bafukamira biki nga bantu bakulu bamanyi ekyokukola basobola n'okweriisa taata abwe watali. Why should they kneel down? No. Gwe kiro kifaako. That's why ngambye nkyogedde nga nze. I don't know to other people but nkyogedde nga nze. I can't expect someone kumuwa buzibu buli awo afukamirire biki. Nze n'omusanga nga akangeza mu 25 oba 24 nga wa 28 afukamirira biki. No. Abere just mukwano gwange tukwatagane bulungi bambi kanjoze ku bintu oke kansiimuule bisanda tya. Then abazadde mufune kuba newoba at least ogamba oyagala kulya ku buto funa ku baana nga omuntu nga age mpanvu ko muleke kuleeta bawala bantu bali mu agement y'abaana bammwe abakazi abasajja by the way miseki bagikola nnyo era baddeyo mu kisenge n'owulira kasita owulira muzadde wo nga azze ng'akugambyeko ng'omanya bakyogeddeko mu kisenge either of the muzadde oba nanye nagamba naye oyo okimanyi nti abataata wo abamaama wo mulageko ka respect kati gwoba olowooza ogikola kitegeeza oli ya complaints mu kisenge ine mwana wo ng'alabika nga mpisaamu amaaso ajjabo zinampita erinnya lyange nangamba gundi how are you abako nze newenkera sikyagala nkisazaamu naye nkyogera bwogezi could it be me nga married to a man nga mukulu obanga alina abaana let them be my friends. I mean kyekisinga nga abantu muneekolagana ennungi tulemenye okulembeza ekitiibwa abaana ekitiibwa tebakikaka funa engeri gye wayisamu egenda kuweesa ekitiibwa ekyo kyoyagala. Naye wenaaba nga ntambula nga ndi mu bwana obuto oba nga mpemula nnyo wekansanga ngenda ku example ze mbeera kiwatule wasinga zi Airbnb spa when I'm getting out of our gate like this mulina gate nakera ebintu ebyo wemba nfuluma gate yaffe wabwera olumu osanga obwana nga buzanya okamba hi Aunt Gloria because buli wemba itako bwana buto webute because buli wemba itako I'm like good morning do you need a sweet obalaze ekifaananyi ekyo nti ekitiibwa wulira kyankugamba nti tebakikaka naye buli wenaaba itawo ngamba wemula nkola ki bwe bunsanga bugenda kukola kintu kyekimu kati wali wenzayo nenkugamba nti tebakikaka mufune enkologana ennungi enkwatagana. The first sight to see your stepmother or your stepdad wadde mwenkana the first words zokozesa zitegeeza nti ogenda mu ekitiibwa togenda kimu kati lindako owuliriza gwe wenyini ogambye nti ofuluma gate n'olaba obwana obwana ne bugamba hi Aunt Gloria the first impression gye bukuwa ekyo tewakibugamba kibukugamba bugume hi Aunt Gloria kitegeeza naawe immediately bw'omusanga ewaka ne bakugamba nti ono stepmother wo oba stepdad wo ojja omuga hi dad hi mom. No I'll be like oh hey I'm Gloria and what's your name actually before that Magamba she's your mother. I'll be like oh okay nice to meet you. Definitely I'll come and hug you embera yachuka unless I'll come and hug you and I'm like I'm Gloria what's your name Wanga oh nice to meet you Becky you're welcome at home like, mom nice to meet you mom but and it's your mom but it's your mom or your dad to introduce erinnya lye gy'oli n'agamba okay this is your new mom but her name this is your new dad but his name sigwe kubuuza oli nnyoko gwe baleese wadde mwenkano mubuuza erinnya. No I won't do that Bambi I won't definitely nga tuli ba myaka gyegimu wasinga mukyala mukulu nnyo no ndi ku agement bammwe kuba already bana abantu babawasa kimanyi but there is nothing like enkolagana mufuke ba mikwano kati neteeka mu ngatto nga nzageze mu maka nga galimu abaana abakulu omanyi n'abaana abamu tebaagala gundi muyinza obutazikwasa nga wakajja ng'obalaga nti oyagala nnyo ebitiibwa olumu ne mama waabwe si bwatyo bwabadde kati tegewenzawo nenkugamba teri kisinga ku befriendinga muntu waliwo n'okubanga ozze mu gundi mu family nga mama waabwe yes bayawukana ne taata waabwe naye nga bagamba ffe tetwagala taata waffe kubeera ki
vuleeta muno mukazi mulala n'ogenda ozigwamu kati gw'ozigwamu babo oyagala kati ate ng'oyagala at least ekyomukwano kiri understandable naye wali okubagwako ng'oyagala nnyo balaga oli waggulu oyagala nnyo ebitiibwa ng'olumu ne kitaabwe mukwano gwabwe teyamanyira bakola gw'oyagala obalage nze maama nze bakimanyi nti dadi akuleese gwe maama kati tondeetera ku maama okitegere nti nkimanyi nti gwe maama definitely mukyala wa tatange nja kumubefriend nga waliba nti ansiimye nti oba njagadde mwagale biki nesi maama wange anzaala ate nga nno gye tulaga bataata ne bamaama baleeta ekyokuleeta basizement kigenda kusukka oba ekisooka endongo ekubwa buwala ng'ate abateekamu ssente baki basajja bakulu b'osanga mu mabaala b'osanga ku zipate ezo bantu bakulu naye ng'otunulira omuntu gwazze naye ng'alinda bulinzi ow'ewaka yeekyanga oba afe ayingizeewo kano bino bipato bibeerako birabye okitegeera nga baba bakugamba nti ye mukyala gonene kunti si ye mukyala we naye kano n'otunulira omukazi ng'olowooza azze na mutabani we kumbe ya mukyakala ate nga si musango kasaba nga mwagadde just ekinnuma bambi saagala nkyogere bwe nkyogera nga nze omwana omuwala enkya agenda okufumbirwa nenkyogera ng'omwana omuwala alina maama mba saandiyagadde mpozi nengwa ku mwami nga talina mukyala waka ante ebiseera ebisinga batumanyi naye olumu naffe batuggwamu nga tetutegedde babakuwana temumanyi exactly so kati awo sina muwala gwe nsalira musango nze ndabye nnyo sitoleza omwana naga nze maze n'omusajja emyaka 2 nga sikimanyi nti mufuumu bibeerawo era omwami ajja gy'oli n'akwana nagana naye nina mukyala wange omuwa ekitiibwa aba mulalamu abasinga teboogera bolaba abo bafiisa bakyala baabwe yafadda nze omwami yankwanako n'afiisa omukyala soka olumpe lumpe nti yafadda kato duvire kutono bagira mu Luganda bagiyita ntono kyali kitya soka ombuulire omwami yankwanako bino bye tubeera mu mirimu nga mukola nga kale sijja gamba mbu yali mukulu nnyo myaka nga 4 nankwana nga obimanya baala olumu ne weeyisaayisaako biki naye nga omala oba nokkiriza ng'omwami akutwala autu akola ki kino na kino okitegeera naye ng'olumu we bamukubira amasimu olaba gajjako yeebuzaabuza akola naye nga gwe tokirikinga okirikinga like nga tofunamuko ero n'ogamba naye lwaki agajjako anti tekibeerawo lwaki tokibeerako unless nga toli serious na muntu nga nawe olina kyomwagaza oyinza ogamba kyekimanyi naye ng'omuntu obadde otandise omupiikinga nga lwaki oba tomubeerako ate nakyo ole mu butonde bw'abakyala twagala nnyo okumanya gye tulaga wali wati nze ndi good investigator era njagala nnyo okumanya tuli bameka ki ekiriwo yadde kindeetedde nnyo ebizibu mu bulamu naye kinyambi onoonyereza nnyo noonyereza nnyo naye so bigenda mu maaso kuba namubuuza awalwe namukubira essimu naye busaabuza najjako wiiki ezisooka ekiro bikola nnyo ng'omwami ankwanye nga kubanyaga ag'ekiro nza n'otakubira misana njagala kumanya nsooka kuba buli kanaku ate nga njagala njo anti ongambye tolina muntu ate oba olina agamba lwaki tebaze noba nina omukyala bambi tukuba sikikola kunyoma mukyala nkikola kumanya nze kati oyagala nnyo amasimu g'ekiro ng'olya kuwanda kati nga mukubira bambi ebyaddala byali story byali biwambaawo naye omukyala yankubira essimu I don't know how she got my number omukyala yakutegeeza nti yankubira naŋŋamba nze gundi ne gundi ndi mukyala wo nonono bambi mbiira ku mwami wange yayogera bulungi bambi nambuuzaako awo wali mumaze ebbanga kino omusajja nze alinga weeks nga 3 nga tebinagenda wala naye nga mukubira nnyo ekiro nali nkuba kakasolo mwami mufumbo si mufumbo nga njikuba nnyo nnyo naye ng'olaba olumu agajjako olumu n'okuba nga teriiko olumu naye ng'emisana gabaako awo n'otumbira kati ntumbira biki awo mulavu yali ettuse nnyo mu wiiki obusatu mulavu yettuka ddi kuba bufere lindako lavu yettuka mu bbanga bintu byetaaga time sigwira nabwe ntyo so oli mu kapawa laavu
So bambi omukyala yankwira kaawo n'ambuuzaako n'agamba nno munaze lwaki okubira nnyo omwami wange ekiro omuyita otya n'omuddamu nze naawe yambuuza lwaki okubira nnyo omwami wange ekiro omuyita otya ne mubuuza mwami ki nga mumanyi namubuuza mwami ki nga oyagala omanye erinnya ly'omuntu ne mubuuza mwami ki namuŋŋamba ono bw'ati ne bw'ati ŋŋamba ye okay nambuuza omumanyi namugamba simumanyi nagamba lwaki nze nakikola ku looli nambuuza omumanyi koze simumanyi bwogerako simumanyi nangamba enamba nti gyenkubyeko nemugamba oza tokubye rongo namba kati ng'olwedde nze ntegedde kyenjagala ono mwejjeko oli mukyala mufumbo lwaki mba muyingirira bambi omusajja yali yagamba atya si mufumbo ngamba omukyala yafa mukyala yafa ogenda oli wange omuzimu gukubidde no waba yaba yafa nakugamba actually nali ne mukwano gwange mbadde nakubeera naye wano leero wano lwakuba tazze wabula twaseka ati kati kiba kitegeeza omuzimu gwe gwakukubira kuba oli waba bwenvayo ne ŋŋamba abantu just twamanya omwami yalimba kituufu naye bwenvayo ne ŋŋamba abantu nti wava nomala n'okuba essimu nze gwokusosa okubira essimu abagamba muzimu gwe gukubye kati nkunyumiza ka story ng'omukyala ambuuza omanyi ko nze simanyi nagamba kati lwaki omukubira nnyo essimu ne mugamba oba onyize bubi okubye wrong number naye nga nze njagala muggyeko naye nga nkitegedde era bambi actually ndowooza yali end of me with that man because saali nnyo into married men it's not my thing ate nga obakwana omuntu ng'akufaako nawe tomanya so kyobola nti nkugamba abakyala b'ewaka bambi nze mbaagala nnyo because I have a mother ate ndi mwana muwala saagala nnyo muwala ayingirira munne naye ate olumu ne bano bambi obasaasira olumu bakukwana tobitegedde abasajja akwata omukyala ng'ali eyo mu kyalo notakimanya nako olumu agenda ku weekend n'akugamba agenze ku safari oba alina ennimiro ze mu kyalo kumbe waliyo omukyala ngenda akoleyo bukolezi olaba enda bebalina nabo wano n'akugamba yafa exactly era natuuka ne ngamba naye singa nalindya sama nanigambye omukyala omwami yaŋŋamba yafa naye nasirika mukazi watu mukyala mufumbo ne mulekera gundize kati ono gwe nagamba mpozi waŋŋamba omukyala yafa nagamba tonzijukiza bintu ebyo mwana gwe ani yagamba omusajja wamugamba otya namukubira nemugamba nsaba kukulabako nagamba leero nga ndi bize nemugamba oli so bize nemugamba nti nze saakulinda mukyala we yankubidde essimu akitegeera naye tofaayo sina kye namugambye nebiyeganye nti sikumanyi nemugamba kati lwaki waŋŋamba mukyala yafa bikibyogera kwosalawo tonzijukiza bintu ebyo mwana gwe mugamba ye kasi okitegedde oli bufumbo nemujjako kusiba oba yali yeerabidde nti bufumbo wabaga tonzijukiza bintu ebyo so bwe bityo ebyali munange eno nammwe mubonaabona omuntu akulimba ekintu nga ate bambi ng'olumu naawe tomanyi ate zino Airbnb ezajja omwata okutwala mu nnyumba nolowooza nti nnyumba nga bagiseetinga buli kimumu ekiri olaba effumbiro wali olaba nogamba ndi wa musajja so bambi ebyo laba woozigwamu nanyini musajja akusanga mu Airbnb owummudde olina ebbaawe n'akuba ate nakuza Airbnb za apartment kuganze tulawali ku apartment ate biri ewammwe eyo ekiwaatula eyo kira lwaki omuwaliyo zisipa nnyingi lwaki abantu bakola zi bizinesi ate tebakola bizinesi nezigendamu baani nezigendamu abeetaago zikozesa kitegeeza abantu bizinesi weyitira okuba nga nyingi kitegeeza wabeerawo aba maketi ebannene I don't think much ekifo kyokka mboza lwaki abantu bava wano ne bagenda ejjinja n'alya ku bulamu wano tewabaawo kitegeeza baba bagenze ku mabiiki kuba eri waliyo ebibira na biki ebitali eno kati okategedde neno baba bavuddeyo ngeri waliyo bye yeetaaga byennyini okitegeera nammwe eyo mwasalawo zi masaji sipa zibeere nyingi ziri mujja babanyigenjige ku mibiri
mujje bagigenyige ku mibiri ebigere bisatu oba osanzeewo akapande nga linnya ddala ogera okukweta walinga akapande erinnya ddala n'obuuza bakasitoma be bangi baali bangi ate ekifo kirungi. wali ogenzeko masaji? Sigendangayo. oyagala ogendayo? Nsaagala. lwaki toyagala? Si bintu byange sibirowoozanga. oyota? Like sauna. I don't. Kati ki kyokola mu budde bwo bwedde? Neebaka. Mbeera ku TikTok, nsoma ku bitabo. I love watching movies. I love being with my friends. Unless nga bakireese nti tugende naye tekira kumbeera mu bwongo. Kubanga nze olumu njagala nnyo okubeera nzekka. Ge mazima. Welona. Nnyo. Era bwe mba sikoze. Mbeera nnyo ewaka. Nsala nnyo bintu bya kunsumbuwa biki. Already olumu tubeera nnyo mu bireekaana ate ozunge. Naye kati owedde ompulira? Owedda nkuwulira. Engeri gy'obedde nnyo mu bireekaana. Owedda nkuwulira. Omusajja agenda bonabonana. Lwaki okubeera nno si kibi. Just siri muntu mutambuze mbu onsange wano ne wali mirimu gye gintambuza. Kozi ne music wabazzeemu naye nze ng'omuntu siri muntu akyalakyala nnyo. Ate newaffe ekiwaatule by the most people like that. Abantu babeera nnyo mu maka gaabwe. Afuluma ayingira sipa n'adda mu genda ku supermarket n'akola kyo. Osanga ne neighbor nga amazeeyo emyaka 3 nga tomulabangako. Kitegeera. Okay. Music otumusanga wa? YouTube Nana Ovi official, TikTok Nana Ovi music, Instagram Nana Ovi music. Tunoonye manager? Nali akakantu lwakuba nti mukama tampadde eki naye ajja kumpa omukisa ogwo. Ajja kujja manager. Nani tumunoonye manager? Munoonye. Okay. Oyagala manager akwatizeeko ku ki? Ngamba ki kyoyagala nti buli omu aba n'egundi n'agamba nti njagala manager ng'agenda kuteekamu buli kimu, njagala manager ng'agenda teekamu promotion, njagala manager ng'agenda teekamu studio promotion. Ajja kujja twogere waba nti asiimye omuntu ayagala bakole. Ennaku zino bamanager b'ennaku zino bamanaginga byonna. Sikimanyi. Agaani amanaginga bonna soko mbulireyo. Tosobola kubanga tukimanyi era tosobola kubanga okola bizinesi tofunangako muntu. Sifunangako. Ayagala kumanaginge wenna bannange n'akulaba ng'oyogera n'omuntu omulala omunnyonnyola oba yakuteeka mu ssente. Nabbe sikimanyi. Tugenda mukufunira manager tufaayo. Tulina mukanda be manager gundi ono manager gundi tujja sookako omu tulabe. Kuba manager b'ennaku zino ajja nga ekise nga gwe music gw'omweteeramu si gw'oteekamu ssente. Yaliwo okumanya ti promotion etambula bulungi naye nga ssente ziba kuba. Studio ogenzeyo oluyimba mulina lwe lutuufu naye nga byonna gugutaddemu. Kyobula abantu balutandola nnyo bagamba muno omuyimbi yeetunda biki kyobula gundi because aba talina ssente. N'okuyiriba eno neenaafune. Sibula abatulaba obagambe yogenda bagamba ki? Tetwogedde ku bagalo child. Okay. Bagalo child obagala? Soko mbuli egalo child. Mize jammwe emibi gye mukola. Mize ekyemibi kisinziira. By the way gwe gulanga omuze omubi omulala goba mulungi. Mulabanga omuze omulungi. Nze kati kenjagala okwogerako akatalekeka. Kano kagenda eri girl child yenanga nange mwendi. Mbiraba nnyo ku social media mbadde ba mikwano ne mwevuma ne mwerabisa. Ziba yizo kulineko ng'ekyo kitabuse nnyo. Ne mweranga. By the way bitambula nnyo. Naye I think buli kimu kitambula ne respect. Omanyi waliwo emikwano egisukka ate. Ennaku zino emikwano gya leero girimu a lot of excitement. Kati nze sobeera mukwano gwange n'ojja buzi. Nana Ovi mbeera kiwatule. Ndi wano mu kifo nkusaleko ebyo si bintu ebyo. Akakatijjo anti ako katijjo byebyo mikwano egy'obutijjo egyo si bwe kino okuba. Friendship enokubeera mu respect enokubeera principled ng'omuntu. Tekikola nze kansubira tusobola okukolera buli omu. Manya nti nana ali comfortable na kino na kino. Ate abala tuyigeko siba obumu abaffe buli so lose. Anti abaana bayingira vibe nga batandika okwogera buli kimu ekimukwata. Noba ng'oyogera nnyo ng'omwana omuwala n'ogaana n'okwerekerezamu ebyama ebikwatako nga vibe. Oyogera nnyo ne by'otalina kwogera n'okola ki?
n'obyogera. Mukwano vibe. What is vibe? Vibe nga already bachamuse mo vibe gye bakwatira ogera kulaba nga yeri pick boyfriend wa munne anti enkera n'olyoka ne vibe nzala sina kitegeera bala bichi ne vibe esobola okuba nga tebageze mu brand nga bali awo katijjo tali vibe katijjo abana balike tulina obutijjo bungi tuna video excitement nyingi togamba mukwano gwo gobya naye buli kaseera yetakola tojja mukubirako nti ali busy kubanga buli kaseera muri wano muri wali bajja kumpita fake friend oba omuntu omubi naye siri mubi ngezaako kwogera amazima Yesu kwe tubate bakola ko buli lekiko mukola buli kaseera muri babiri olaba ne babeera ku TikTok bakola zi live afunamu obudde ne yebaka mwe muri wano buli kyama munakumanyiko olaba olyo ne byenesigaza ne mama ange tajja kumanya kintu olwaki omuguwa bakutakuzadde naye omwesiga nnyo okutuuka kwekyo nosanga omwana omuwala nga munna afumbiddwa asiba wa munne 24 hours. Buli mufumbo ng'akinyeyo ki? Anti mba nkugamba nti obwo obutijjo bwa mikwano bwakajanja muno afumbiddwa muleka afumbirwe enjoy the other nawe usigale eno bakulabe bakutwali okitegeera munne muwe muka breathing space ako kyova nti osanga omwana omuwala asobola okunyonyola oli kuva ku A up to Z nze mukwano gwange gwe nina nvudde naye primary naye alina ekyo sikimanyi nakati muwala mukyala mufumbo tumanyi nomala emyezi 3 nga simulabi but it doesn't mean we are in friendship. Ne banabeera bidde emyezi 3 lwaki badda ku live ne beevuma ne mwambala engoye ezimu ne mwemanyako buli kimu privacy never ne respect never kati lwaki temudde eno ne mwerangira so yeah I think tubeereko ne wetukuma tweyagale naye ng'omukwano tugutaddemu ekitiibwa beerako ne principles mu bulamu n'ogamba ddono omukwano gwange nze mukwano gwe tamala samusanga busanga ambadde ebintu byange kubanga mukwano gwanga Gloria Nana are you okay with this? Yeah, it's okay. Friendship with respect, friendship with friendship with excitement tulina nyingi kyokka ate n'olaba kati omwana omuwala kyekikuza ku social media n'ovuma muno n'omuwebula bwotyo nga nawe oli mwana muwala mbeerayo abanyiize manyi okunyiga tekulina formula naye tewetaaga werekeramu kalindi ndi mwana muwala tekyetaaga kujja mpemule olyoka omanye nti gyendi twerekeramu kali akebikabika kale Nana Ovi babuulirire nnyo n'obawulira bajja kumpa ebyange oba gwobazaala siina gwe mbuliridde naye ali okay with it akitwale kuba ndaba katinze ndaba nga kiryoke nze nina mikwano gyange gye mmanyi nti naye tunaaba twawukanya agenda tambula agende bibye nange ngende byange kitegeera nga togenda musanga tumanye n'emikwano gye tufuna bannange si buli omuntu asaanidde okubeera mukwano gwo tunuulira embeera z'oyo omuntu characters eziriza kubanga nkimanyi tukulidde mu bifo bya njawulo tugulumiddwa abantu ba njawulo tusomedde masomero ga njawulo naye ekyo tekiboola osofunanga mukwano ava walala ati wetegeze characters z'oyo omuntu ziri ziti olyoka omusembeze si buli omuntu asaanidde okusemberera abasinga banabe banoonya n'okumalirako obumanyiiro bwabwe oli musanze mu taxi mukwataganya omwogedde ate abalala tulina akajanja afunye akanamba enkya muri out which is okay sabi ebyo kiri fine naye ate bale mu booking ayagala manager kyekisooka kyokubiri mu booking ayimbeko utayimbangako ku stage wonna kikaza simba wayimba kuyawa nabondo mwana nyimba ewa akuba munaye ate katuwulira kyenkugamba nebaza Katonda nyimbira nnyo mu fo buli corporate abamanyi sikuwakaliza zineno stage ennene waliwo ategomba kuyimba ku stage ennene of course teri atakyagala naate okuyimba nyimba mikono gyange gimpa emirimu abamanyi oyimbira bikwano gyo bwekimu kisookera wammwe bawulira nnaku ne bagamba bayimba bwe yabokubatasooka ajja atuyimbiremu akayimba kanga kati buli kyaroza bathe lwakwasa promotinga luyimba olwantusanga eri e Masaka wagende Masaka ng'ate nali mmanyi oluyimba olwo nze mmanyi abagende Masaka baba bagenze kuziika tewaliyo bijja by'abantu nze simanyi na bingi sikyamayi nakuba olintwalayo naye kyemanyi omukyala awuli akayimba kalina baanayi mundetera omwana oyo yanyimbire ku mukolo gwayo nze munaye manyi buli muntu agenda e Masaka aba agenze kuziika ku bijja eriyo abantu ababeerayo nga sibafu e Masaka
Kamona kagenda emirundi egiringa ebiri esatu nga nsangayo bantu balala buli omu awoze ekyalo kyange Masaka ekyalo kyange Masaka ati ze waffe si Masaka naye nali nyesa ati kali nati kana mtimba ne unyati wali okimyeyo kyalo wayimbira bafu oli musiro otherwise bebe bambi